nze Agnes Nalukwago okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga Kampala weziweredde saa 3 ez'okumakya ebadde wezezza milimiters 9 n'obutundutundu 3, wabula ate Buduuda milimiters 3, Olulila milimiters 2 n'obutundutundu 2. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ekiviirako enkuba gye tufuna naddala mu bitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya eyo mu bugwanjuba ssaako n'ebitundu ebimu mu bukiikaddyo, olw'ewalala tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire. Mu biseera eby'olweggulo tusuubira embeera eno gendera ddala maaso n'enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ng'oggyeko ebitundu ebimu mu bukiikakkono tusuubira akasana okwaka nga mwetobeseemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukira ddala ku degrees 28 eyo mu kitugumu, wabula ate Kampala, Masaka n'Embalala tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 26, olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 23. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Dubai tusuubira akasana okwemula nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 29, wabula ate mu San Francisco ne Mwanza tusuubira okuba n'enkuba ng'enatonya mu Mwanza ejja kubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu, olwo mu New York tusuubira obunyogovu obw'amaanyi nga n'ebbugumu lijja tukira ddala ku degrees 6. Ebe tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde, nze Agnes Nalukwago nkwagaliza ekiro ekirungi, weeraba.